abanyigiriza abantu, abatta abantu, abawonyabonya abantu. Njagala okwogera gye muli nti temuli bakatonda, waliwo Katonda yatonda abantu. Katonda ye yatutonda agenda tulwanirira, agenda tuwanguza. Kubanga tukuŋŋaanye wano nga tuzze okujjukira baganda baffe abaatuttibwako nga balwanirira eggwanga lyabwe. Ebyo byonna nno bikolebwa kutumalamu maanyi, naye nze nzize wano okubazzaamu amaanyi nti newankubadde ebyo byonna bikolebwa tetugenda kuwanika. Ngenda kwogera ku musajja ayitibwa Nebukadduneeza mu Bayibuli. Nebukadduneeza mu kitabo kya Danyeri essula ya 3 Bayibuli egamba nti yateekawo ekifaananyi ng'ayagala abantu bonna bavunamire ye basinze ekifaananyi ekyo. Naye mu mulembe ogwo waliwo abavubuka 3, omu ayitibwa Sadraki, omulala ayitibwa Misaki, omulala ayitibwa Abeduneego. Ne bayogera mu Lunyiriri 16 ne bagamba nti ayi kabaka, twagala otegeere bino, tinewankubadde ng'ogamba nti ogenda tuteeka mu kikoomi ekyaka n'omuliro, tetugenda kukuddamu kigambo, naye kye tumanyi nti Katonda waffe asobola era agenda tulokola mu mikono gwo kubanga toli Katonda. Kati njogera eri abakulembeze abanyigiriza abantu, abatta abantu, abawonyabonya abantu. Njagala okwogera gye muli nti temuli bakatonda, waliwo Katonda yatonda abantu. Katonda ye yatutonda agenda tulwanirira, agenda tuwanguza. Twagala kwebaza Katonda yatuwa pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nze nali mu kusaba, Mukama n'ayogera nange n'aŋŋamba olunaku lumu agenda kufuga eggwanga lino. Kati bino byonna bye batukola tutiisatiisa. Ndi wano okuyimira ng'omusajja wa Katonda okubazzaamu amaanyi nti muyimirire buyimirizi, Katonda agenda tuyamba. Njogera gye tuli ffe omulembe guno, ensi yonna etunuulidde ffe okununula eggwanga lino erya Uganda olijja mu katyabaga ke lirimu. Naye batunaaba tunawangula eggwanga lino okulijja mu katyabaga ke tulimu, tuve mu kwekkiriranya, tuve mu kubeera bannanfuusi. Ffe abali wano batuba nga tusazeewo okuwangula eggwanga lino dissa nga bwe lyali, obunnanfuusi n'okwekkiriranya tubigobe mu bulamu bwaffe. Abavubuka bano abasatu babatiisatiisa ne babona tugenda kukuma ekyo ekikoomi kyake okusinga bwe kyali kyase. Bayibuli egamba ne bakuma ekikoomi ne kyaka emirundi 7. Naye abavubuka ne bagamba oba omuliro gutwokya gutwokye, tetugenda kuvunnamira nakyemalira. Tetugenda kuvunnamira Nebukadduneeza. Nzize wano bazzaamu amaanyi. Ebyo byonna bwe bitukoleddwa, abantu baffe battiddwa, naye temuggwaamu maanyi, tugende bugenzi mu maaso. Bwe tunaagenda mu maaso nga tetwetemyemu, bwe tunaagenda mu maaso nga tetweyawudde, eggwanga lino tugenda linunula. Tubeere bumu, twagalane. Bo kye baagala okukola kwe kutwayuulayawula, babeere nga batulwanaganya. Ffekka ne ffekka tulwane tusobole okutuuka tuleme okutuuka gye tulaga. Naye bwe tunaabeera obumu, buli omu n'oyagala muntu munno nga bweyagala wekka, n'oyagaliza muntu munno, eggwanga tugenda linunula mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ekisembayo kye bakozesa okutulwanisa n'okutulemesa
sente. Abooluganda abali wano njogera gye muli, tulekerawo okulya obugoyo, okutunda obusika bwaffe. Batuteeza obugoyo bungi, abantu abamu ne bakwata obugoyo ne batunda obusika. Naye njogera gy'oli olwaleero, Sheikh akyogeddeko, babateeze miliyoni 4. Njagala kwebaza Katonda olwa honalebo wange honalebo Zaake, tumukubire engalo ez'amaanyi. Ffe Mityana twakiggala bwe twafuna Zaake, yazikwata n'azibaddiza n'abagamba ffe tetulya bugoyo. Ffe ab'Emityana tetulya bugoyo, n'abeewalala obugoyo mu bugaane. Mugaane obwo busente tununule eggwanga lino erya Uganda